Omusango gw'okutemulwa kw'omugagga Henry Katanga obujulizi bukyayongera okubeera nga bujja. Jjukira nti omukyala Molly Katanga akyali mu kkomera oluvannyuma lw'okusaba okweyimirirwa emirundi 3 nga kkooti egaana. Kale munnange obujulizi bukyeyongera okubeera nga bujja okuva mu bakugu ku ludda oluwaabi olwa gavumenti obwakasembayo baleese obujulizi nga balaga nti omusaayi gwe baasanga wansi gwonna ogusinga gwali gwa Molly Katanga, ate era nga n'omukugu omulala n'agamba nti okusinziira ku gunshot residue oba ebyo ebiva ku mmundu, omukka, obuganga n'ebirala ebiyinza okusammukira omuntu. Naawe obujulizi era naye biki bye baasanze oba bye baasanga mu bibatu ebya Molly Katanga, kakati bwetyo bwenzize okubeera nga nkunnyonnyola era n'ebyo ebyasangibwa ku CCTV kamera ez'awaka zaakwata biki, akasatira akaaliwo mu kaseera ako, byonna binnyonnyoddwa n'ebyo ebyasangibwa ku masimu nga bamaze okubeera nga bageekebejja. Kale bwe kityo munnange nga bwetolekedde okubeera nti oba oli awo omusango guno newankubadde guluddewo okubeera nga gufundikibwa oba nga gusalibwa nti kituufu omukyalo ono yakuba bbaawe essasi oba nedda. Kakati munnange mu buufu bwe bumu bwentyo kansooke mpulamuseeko gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo, gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo, era teweerabira aba maintenance palace gwe ayagala sola ez'omulembe. Balina solar systems, balina ebyamasannyalaze ate balina ebyamazzi wamu n'okubeera nti osobola okubawa omulimu n'okubifiitingayo. Ate Hillside View Apartments we bali nnyo wali ku Kasozi Jjani ku Church ku Ntebe Road, okyamira Kajjansi, Okitende oba Namulanda. Apartments zirimu buli kimu, teweetaga kwetikka kintu kyonna. Amasannyalaze tegavaako, wifi weeri, security weeri, ate n'abakozi ba caretakers balungi ddala, bafu ku bantu. Emiwendo giri wansi ate ne transport gwava ku airport wa bwereere kasoba ng'obuukinze nabo. Kakati munnange kwegamba guno omusango bwe gutyo gukyalimu ebirumira era nga enjuyi zombi si nnyangu yadde n'akamu, oludda oluwolereza Molly Katanga n'oludda oluwaabi olwa gavumenti bwe batyo bongera okubeera nga baleeta obujulizi nga ab'oludda oluwolereza bwe babukubamu ebituli. Kakati bwe tutyo gyebuvuddeko emabegako kati tuddiddeyo ddala emabega. Ennaku z'omwezi nga ziringa mu 10 bwe tutyo twali mu kkooti era ku nsonga ze zimu ez'okuttibwa kw'omugagga Henry Katanga. Kakati munnange ngenda kuba nga nkuddiramuko emabega paka we tuli essaawa eno ku bujulizi obuliwo na nkunnyonnyodde biki byonna ebyaliwo kubanga tuludde okubeera nga tutunuulira omusango guno ate nga gw'amaanyi. Kakati munnange era wano omukugu omu oba abakola forensic report nga ene tukakasa nti omusaayi gwonna ogwasangibwa ku scene omugagga Henry Katanga we yattibwa gwali gw'omukyala we Molly Katanga, era nga report okuva mu bakugu nga eno ya presenting bw'oba yayanjulwa eri kkooti bwe batyo nga batugamba nti bino byali bikwatagana bulungi nnyo n'obujulizi obwasooka okubeera nga buweebwa dokita wa poliisi oba police doctor Andrew Mubiru, era nga naye yakakasa nti omusaayi ogusinga obungi ogwasangibwa ku scene gwali gumakinga n'ogwa Molly Katanga. Kati okusinziira ku lipooti bagamba nti blood samples ezaakuŋŋaanyizibwa okuva ku scene nga zimaze okubeera nga analyzingibwa, bamaze okubeera nga bazeekebejja zonna munnange ezaakakasa nti omusaayi gwa Molly Katanga, era munnange nga buno bwe bujulizi kwegamba obwaleetawo ebibuuzo ebingi ennyo
ku Mole Katanga okubeera nti yenyigira mu butemu. Kakati police Dr. Andrew Mubiru gyebuvuddeko yali yatestifyinze nga yawadde obujulizi nti omusaayi gwonna gwe baafuna okuva mu kisenge era ng'agamba nti nga baggyeko ogwo ogwasangibwa ku buliri bagamba gwonna gwali gwa Mole Katanga era nga bamaze okubeera nga bazuula bino kino nga kitegeeza nti Mole Katanga nti mu ngeri gye yasangibwamu ng'ali unconscious, mu ngeri gye yasangibwamu ng'azirise era nti yali alina ebiwundu, yali atuusiddwako ebiwundu eby'amaanyi n'okukosebwa okw'amaanyi mu maka gaabwe ku makyago, kigambibwa okuba nti yali avuddemu omusaayi mungi. Kati era odda oluwaabi bwe lutyo ne luleeta digital evidence omuli ebifaananyi wamu n'obutambi bwa vidiyo nga buno baali babujje ku masimu ne ku zikamera mu musango guno, ku masimu agaabo abali mu musango guno wamu ne ku kamera ez'awaka. Kakati poliisi okusinziira ku forensic analysis yaabwe nga analyst waabwe ayitibwa Enoch Kinene bw'atyo naawe obujulizi ng'agamba nti okunoonyereza kwali bamaze okubeera nga bafuna ebifaananyi 13 nga byonna biraga flow oba wansi ku flow oba ku cement oba ku tiles nga kuliko omusaayi, ebifaananyi emirundi 13 era nti waliwo ne selfie nga mulimu n'omuntu ng'ayambadde essaati ng'eriko omusaayi ate era nga mulimu n'obutambi bwa vidiyo busatu obwakwatibwa essimu erekodinga essimu obwalikodingibwa essimu nga ssaawa zaali 3:41 ez'okumakya nga mu kaseera ako Katanga we yafiira. Kakati bagamba Kinene bwe twogerako nga forensic analyst Enoch Kinene ye atutegeeza atugamba nti nno ku devices oba ku masimu 19 ge baafuna kuliko amasimu 10 gokka nti ge basobola okubeera nga bakiseesinga oba bajjaku bye baali baagala nti amalala tebasobola olwa technical failure gabalemu okubeera nga bajjaku obujulizi oba bagaggulawo basobole okubeera nga bafunako bye bakozesa ng'obujulizi era kino ne kiba nga kyalekawoko gap mu bujulizi. Kakati bannange Novemba ennaku z'omwezi nga 23 okusinziira kati tugenze ku bujulizi obwa kamera nti ebyaliwo Novemba nga 23 lwe lunaku era gwe mwaka omugagga Henry Katanga lwe yattibwa oba lwe yafa. Kati okusinziira ku CCTV footage bifaananyi kuva ku kamera ez'oku nnyumba. Kakati bano bagamba nti olunaku lwakyanga ennaku endala zonna naye ebifaananyi biraga nti ku ssaawa nga 12 ez'okumakya omuyambi w'awaka omukozi bw'atyo yazuukuka kubeera nga akola emirimu gye nga bulijjo. Kati waliwo omukyala omuto nga yali ayambadde night wear, kamera ze ziraga kati ez'oku nnyumba n'ez'omu nnyumba okusa ku bifaananyi bye baafuna nti bw'atyo yali ayambadde night wear kati yalabikako nga agenda okugulawo oluggi lw'ekiyungu aggulire omuvubuka ono akola ewaka era nga ono yali asula mu boys quarters kati ono akeera ku makyo genda omuggulira omukyala. Kakati ono omuyambi w'awaka omulenzi bw'atyo yagenda ku sinki n'atandika okubeera ng'akola emirimu gye ku sinki mu kiyungu we booleza ebintu
nga wayisa akaseera katono nnyo essaawa nga emu ez'okumakya kamera mu parking yard zakwata Shamba Boy ayitibwa George amanyire nga y'omu ku abo ba suspects abataano abali mu kukyajingibwa in connection with Katanga's murder nga ali mu kuwoza mmotoka kakati mu bwangu bw'ekitalo amanyire alekerawo okubeera nga ayoza emmotoka era n'adduka ng'alinga aliko ekimubagudde ng'agenda mu direction eya main house era munnange bw'atyo analyst nga awa bye yalaba ku kamera nti Oweekitiibwa omulamuzi ssaawa 12 ez'okumakya omuntu omu eyali ayoza emmotoka yalabika ku kamera nga ali mu car parking ssaawa 13 Dennis amanyire bw'atyo n'akuba essimu nga akubira Martha Nkwanzi omu ku bawala ba Katanga era nga naye suspect kati ku ssaawa 14 ez'okumakya ekintu ne kikanga ekirabika ng'ekikanze amanyire era bw'atyo n'adduka bunnambiro n'ava bwe yali ayolereza emmotoka ogenda ku main house era mbu mu kudduka okuyingira ennyumba yayita mu kiyungu olujja oluyingira ekiyungu era nga eno we yasangira omukozi ow'awaka ng'ali mu kwoza bintu yakyakola era nga bano nga balabika baali nabo batunuulidde kagamba nga balinga abatunudde waggulu okulaba kiki ekibaddeyo waggulu ku madaala agava mu kiyungu okwambuka waggulu kati amanyire bw'atyo n'ayingira ekiyungu era ne yeeyunga ku banne kati oluvannyuma munnange batyo bonna ne badduka ne bayingira ne badduka ne bambuka amadaala okulaba ogubadde naye batugamba nti CCTV cameras bwezityo zalekerawo okukwata ebifaananyi kwegamba okuva ku kiyungu okwambuka waggulu kakati munnange nga bagamba nti footage akoma ku main gate era nti bagamba nti omujulizi omulala eyajja ow'e10 yagamba nti akaseera katono nnyo nga twakava mu ssaawa emu aweza okumakya bagamba nti entire CCTV system yonna yashatinga down kamera zaavaako nga kiraga nti waliwo ekyali kizijjeeko kakati era ono atugamba nti kamera zaddamu okukwata ku ssaawa 2 ez'okumakya era network video recorder bwetyo mbu baali bagijjeeko ku ssaawa 1:18 nti bagiswitchinga back okugizaako nga wayiseewo essaawa namba kakati ebintu byokka ebirabika ku kamera ebyakwatibwa ebiri ku network video recorder agamba nti byaliwo mu kaseera ako akatono naye ebyaddako awo okuva ku ssaawa nga 1:18 okweyongerayo paka ssaawa nga 2 awo tebiriiwo kakati nti nga bamaze okubeera nga bazzaako CCTV kamera nti kiraga ebifaananyi biraga nga abayambi b'awaka be batyo bazzeemu emirimu gyabwe wamu n'okusiimula omusaayi ogwali guyiise wansi naddala ku fulo ey'ekiyungu okusinziira ku bye baalaba nga balaba buli kimu mu kwekenneenya abakugu nga balaba nti buli kimu kyalinga ekiri nnomo era mu bifaananyi bino balaba Charles Otai omu ku ba suspects abataano nga omuntu eyasooka okubeera nga arespondinga ku incident eno ssaawa 3:30 ez'okumakya bwe yatuuka ku main gate mbu yalabwa ng'akuba essimu
era ne bamuggulira oluvannyuma. Ye muntu yasooka okubeera nga atuuka awo ku ssiini, era nti bw'atyo ng'amaze okubeera ng'atuuka ssaawa 3:30 nga baddayo ku Call Records, bwe bakebera kwegamba ku Call Records, bakizuula nti Charles Otai yali ayogerezeganya ne Patricia, era nti bano baali mu location y'emu, Mboya Hill. Kinene bw'atyo forensic expert owa gavumenti nga annyonnyola. Kakati era mu kwongera okunnyonnyola nga bakebera ebifaananyi ku kamera, biraga nti amanyire Shamba Boy bw'atyo yalabwako nga yeetisse akafaliso akapya okuva mu Boys Quarters, kati n'akayisa mu kiyungu, era nti ono yalabwa ng'akyusa engoye ng'ajjamu luli olugoye olwalabika ku ssimu ye bye yakuba ebifaananyi nga luliko omusaayi, n'akyusa essaati era gye yalimu n'agiggyamu. Jjukira nti eyo yali ekwatibwa ka selfie akeekubwa, kati n'afuna endala etukula n'agyambala, eri eyaliko omusaayi bw'atyo n'agisuula ku Boys Quarters awo yasangibwa ku veranda. Ssaawa 4:37 ez'okumakya, police officer eyasooka yatuuka, era ono kamera zaamukwata bulungi ng'atuuka ku main gate. Oluvannyuma ne yeeyungibwako omukyala, officer omulala omukyala ono, naye okusinziira ku forensics examiner bagamba nti ono teyali mu police uniform, naye yali ayambadde engoye eza maroon nga zifaanagana nga kala ya maroon. Kati police officer ono baakizuula oluvannyuma nga ye ogwanga, era bwe batyo n'alabika nga yali akuba essimu. Oluvannyuma geeti yaggulwa ne bayingira. Kakati mu kaseera kano Patricia Kakwanza, omu ku basuspects, agamba nti yalabwako ku kamera nga atambula okwetoola ennyumba ng'ali n'omukyalo ono police officer, era nti mu kaseera ako tulaba kusinziira ku kamera nga zirikodinga nga waliwo abantu abaali abatuuka okuva mu security companies endala oba mu security units endala, uniforms nga bazambadde bulungi nnyo eziraga nti bali ba security, bwe batyo ne bayingira amaka g'omugenzi Katanga, era nti nno bano ne baleka okubeera nga bakola ebintu eby'enjawulo. Kakati ku ssaawa 5:24 ez'okumakya, olwo munnange van eya A+ etwala emiranga bwito yatuuka, era nti eno yabeerawo paka ssaawa 7:25. Kati oluvannyuma bwito n'etwala ekiteeberezebwa kuba nti gwali mulambo gwa Henry Katanga. Kati gurupu ey'aba defense lawyers bwetyo munnange nga sinabakkuwa biki bwetyo bye yeebuuza, ate tulina okusooka okubeera nga era tumanya ebintu ebirala. Kakati olwo batugamba biki ddala ebyasangibwa ku masimu, biki ebyasangibwa ku masimu mu musango guno high profile murder trial. Kakati munnange bino nabyo nga birina okubeera nga bitegeerekeka. Kati kinene era bw'atyo yategeeza kooti n'agamba nti nayebale ono nga wa Luganda era nga yaliwo mu maka ga Katanga. Agamba nti ono yafuna amasimu 101 mu lunaku olwo, amasimu 101 I think mu Luganda olutuufu, amasimu 101 phone calls. Era bw'atyo forensic examiner expert n'ategeeza omulamuzi nti munnange ow'ekitiibwa omulamuzi nti essimu yasooka n'ekozesebwa ssaawa
12 ez'okumakya n'eddakiika 19 era nti nga eno yaliko missed call okuva mu contact nga nsevinge mu ssimu eyo ng'eriko erinnya Nelson Mbuya. Kinene bw'atyo bwe yategeeza. Kakati bagamba nti share volume ey'amasimu, kugamba obungi bw'amasimu bwe yafuna buraisinga suspicion, buleetawo okubeera nga okwekengera kw'amaanyi nti ku bikolwa bya amanyire ku lunaku olwo Katanga lwe yafa amasimu gaali 100 kati bwe tugenda ku mujulizi ey'akasembayo, omujulizi ndowooza we12 juzi wano nnaku z'omwezi 21 omwezi ogwokuna 2025 munnange batutegeeza omujulizi yazze onera nga ono government toxicologist Dr. Jeffer Kisitu lunaku lw'obadde lwakuna bw'atyo n'ategeeza kkooti era ng'eno kkooti yabadde gumu omulamuzi yabadde agiri mitambo ye mulamuzi Comfort Kania nga bulijjo bw'atyo n'amugamba nti okusinziira ku bungi oba gunshot residue bwe bakonfaminze obuliwo, agamba nti samples tezimakinga oba tezimiitinga bungi bwetaagisa kubeera nti bukozesebwa ng'obujulizi. Kwegamba nti bw'okwata emmundu n'okuba evaamu omukka, obuganga, kisosonkole ekigudde wali. Kakati waliwo okusinziira ku ebyo ebiba bibaddewo nti waliwo ebikusigalako. Abakugu bwe bakozesa ebyuma eby'ekikugu mu laboratory basobola okukola ki? Okubitegeera. Naye kati ye agamba nti obungi bwe baasanga mu ngalo za Mole Katanga tebumala kubeera nti nno bulaga nti ddala yasika emmandu somba nti emmundu yagikwata mu ngalo ze. Kuba Kisitu bw'atyo mu kugezaako kubeera nga atestifyinga mu musango kuno munnange agamba nti baakozesa obugoye bubiri okusiimuula mu ngalo, bukozesebwa mu laboratory ne basiimuula mu ngalo za Mole Katanga mu kaseera ako. Kakati nga balina okubeera nga bagenda obukozesa mu laboratory, okubeera nga bakozesa ebyuma bikalimagezi okulaba ddala nti ebintu ebyo biba bisamuse okuva ku mmundu biraga nti ddala ono yali asise, yali emmundu muli mu ngalo. Kati yagamba mbu okusinziira ku samples ezo, yes, kuliko obubonero obulaga gunshot residue, naye ate obungi tebumala kukakasa nti ddala ono emmundu yali agikutte mu ngalo. Ate nga n'ekirala agamba nti okubeera ne gunshot residue tekikakasa oba si bwe bujulizi obuyinza okwesiganyizibwako kubeera nti ddala bukakasa nti ono yasika ki? Yasika emmanduso. Yasoose n'abeera nga tasobola kubeera nga annyonnyola, agaana okubeera nga annyonnyola mu bulambulukufu, nga yagamba nti yabadde omulimu gwe kupurezentinga bupurezentinzi kiki kye yazuula, naye tayinza kunnyonnyola kawunvu na kakka, nga balooya ab'oku sayidi eya Mole Katanga bamutadde ku nninga nti nnyonnyola, kubanga awo answinsi yabadde asusse okunnyonnyola ti kino na kino na kino, wateekamu olulimi oluzibu ennyo, category 1 compound. Kakati munnange nga nnyonnyola it cannot meet maximum criterion of gunshot residue as a standalone sample. Kobose bugenda mpolampola tandika okunnyonnyola ti ate nze nazze kujja si presentinga bye nazudde sirina kujja. Kati omulamuzi n'amugamba ate munnaye kati olwo bye wazudde bigasa ki nga tosobola kubinnyonnyola kusobola kubeera nga tubibeesingako ng'obujulizi. Kakati bw'atyo n'ayongera okubeera nga annyonnyola
Dr. Kisitu era mu kunnyonnyola nga abategeeza abagamba nti ekituufu kiri nti byonna obwo bugoye bubiri bwe baakozesa bonna baabwekizamininga era okusinziira ku bibaazuula tebasobola kubeera nga babwesigamako nga bw'onoogamba nti mutuufu ddala ensonga eno ntuufu omukyalo ono yakwata emmundu n'akola ki kubanga ye agamba nti omuntu ne bw'aba ng'ali ku ssiini awo ng'ali kumpi nnyo n'omuntu akubye essasi era still basobola omusangako gunshot residue basobola omusangako katugeze obugango obutonotono omukka bwe gusobola omugendako nti gwoyinza obutabiraba n'amaaso go naye bwe bakozesa nga wala bakebera ebyenkumu nti bo bali abakozesa amagezi ag'ekikugu baba basobola obikola ki obiraba nga bagenze mu laboratory zaabwe eyo basobola okubeera nga babiraba kale munnange oyo omukugu n'abeera nga naye bw'atyo bw'akoze eki bw'atunnyonnyodde naye kakati bwe tuddayoko emabega balooya nga bamaze okubeera nga balooya ba Mole Katanga kati be bawolereza Mole Katanga bamaze okubeera nga bakiraba nti biri bwe bityo obujulizi bulina okubeera nga buviirayo ddala okukakasa nti omuntu waabwe eyasika emmandu zo kubanga bo balina ebintu bingi kwe beesigama okubeera nga bagamba nti omuntu waabwe si yasika emmandu zo kubanga munnange bano bagamba nti okusinziira ku biriwo era ng'omuntu waabwe akyaluluzira mu kkomera ku musango gwe gumu jjukira nti gwakutta bbaawe Henry Katanga Novemba nga 2023 kakati munnange bwetyo defense team nebeera nga eyagala okubeera nga ekakasa nti omuntu waabwe ali innocent kati bano bagamba nti okusinziira ku injuries ku buvune Mole Katanga bwe yasangibwa nabo ku lunaku olwo lwennyini kyali kizibu nnyo okubeera nti yeyaza omusango ogwo kubanga era bano bagamba nti bamusanga enkwemba yali akubiddwa bubi nnyo jjukira nti emikono gye nga bagikubye engalo bazikubye bwe bityo kakati mbu yali tasobola kubeera ng'akwata emmundu okubeera ng'akuba essasi era bano nga beebuuza nti ddala digital evidence bano gye boogerako basobola okubeera nga bagibeesingako kubanga ekisooka mbu baagifuna mu bumenyi bw'amateeka kugamba okukwata essimu z'abali ogenda oziggyako information kati nga boolaba bagala okukwata ez'abeesigye baziggyeko information balooya ba Mole Katanga bagamba nti ezo oludda oluwaabi olwa gavumenti kugamba oba terwafuna lukusa ndowooza kubeera nti nno baziggyako baamala gakwate bo ne batwala ne baggyako obujulizi nga tebaweereddwa lukusa kakati munnange ebyo ne baba nga babikubamu ebituli babeera babikubamu ebituli kakati munnange omusawo guno ogulwisiddwawo kwegamba guleesewo controversy y'amaanyi nnyo era nga essaawa eno abantu bakyayongera okubeera nga bagugoberera okusinziira ku bunene bwagwo Mole Katanga bw'atyo akyali mu kkomera era nga emirundi 3 ng'asaba okubeera nga yeeyimirirwa naye munnange nga bail application ze zirabika teziyitamu era ebbanka teriyiseewo ndowooza akimanyi nti omusango gulina kubeera ndowooza nga gusalwa kubanga munene nnyo jjukira nti ono ali wamu ne bawala be Martha Nkwanzi wamu ne Patricia Nkwanzi era nga bali wamu n'abayambi b'awaka okuli George Amanyire wamu ne Nancy Charles Otayi bali bonna babavunaana kubeera nti baabuzaabuza obujulizi bayambako mu kubuzaabuza obujulizi kakati munnange omulamuzi Rosette Comfort Kania nga omusango yagula emitambo bw'atyo atukakasa nti tukyagendera ddala mu maaso era nga okusinziira ku biriwo bo bagamba nti omukyalo ono balwoya ba Mole Katanga bagamba nti bino birabika byalimu domestic violence
kigamba Molly Katanga wamulanga victim wa domestic violence era nga okusinziira ku ngeri gye bamusangamu engalo ze zimenyeddwa n'ebirala nti yali tasobola kubeera ng'akwata emmundu era omulamuzi bwe yabuuzizza nti oba ddala omuntu ali mu mbeera asobola okukwata emmundu n'asika emmanduso bw'atyo expert n'amutegeeza nti mu rare cases bw'abeera ng'ali trained asobola okukwata emmundu n'akuba essasi naye bw'abeera tali trained ayinza obutasobola kukwata mmundu kusika amanduso okusinziira ku ngalo za Molly Katanga gye yazikoseddwamu. Okay, munnange kati siyinza kusukkawo awo katulinde bulinzi tulabe ate tuzzaako kikubanga bano balina okuleeta witness wa 13 witness wa 13 oddo oluwaabi tulina okuleeta witness omujulizi wa 13 ate ayongerezeeko tulabe kubanga bagamba nti yasembayo ndowooza omulamuzi ate atubuulira ekiddako naye nga byemunnanga byebikwata ku musango gwa Molly Katanga mukyala wa Henry Katanga omugenzi era nga omukyala avunaanibwa kutta bbaawe suspect omusango gw'okutta bbaawe bawala be 2 wamu n'abayambi bawaka nga bo babavunaana kubeera nti bayambako mu kutta taata waabwe ne mukama waabwe.